Ona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nyina Ssenta Mukasa Ssewanda gitagenda kulandaga ng'abuuza weetonde olw'ennyambala yombi munansaasira toyinza kumudaletinga kanso ayambadde obulungi munansaasira tugenze wa Dr. Kano Kizza Besigye omujulizi obudde bwe bw'okubuuza oyogeddemu ebyo omujulizi omuzungu Andrew Wilson Orlando yatandise okujja n'obujulizi obutiisa mu bujulizi bwe yaleese olunaku lw'eggulo ekifaananyi kya Dr. Besigye kiriyali kyaganye okuvaayo alaze nti yamulikodingira ku power bank naliko wano ekirunda nanyumiza Andrew Wilson Orlando era omujulizi oyo John Hunter nti nga yali John Hunter nene bagambe ebyo si bituufu bya bufuzi omusango Dr. Besigye ogulaba otya banyabo ne basaba kujja wanga agenze nalowooza nti alina omumwa gwange era asobola ogukontrolinga oba asobola ogukwata naye nga tasobola ate ekibisi ali ku kamera omulimu gw'omukulu gwakubuuza nze ebibuuzo nga bwe nnyanukula kati ali ku kamera Arnold ali awo yakola buli kintu naye lwakuba kojja wange ate namugamba kisiina kyamukolera banyabo ne basiba batuuliriza era abatulaba leero mujemedde kambalamuseeko mbalamusiza yonna gye musinzira okutuwuliriza muli mutya obulamu bugamba ki abalina emirimu mwebaze Katonda naye olina akatono koofuna gy'okola bw'ofunayo 1000 baakugogabana naye 5 bw'ofuna 5 byokka nabyo era baakugoobiwa Katonda ajja kwongerako ssente oweza 1000 enkya omukisa guli eri oyo agaba so si eri oyo afuna njagala kwebaza mikwano gyange abampadde ku mirimu n'abampadde ssente ez'abaana abaana kati bali waka bawummudde akawunga ko tukalina ke tubaliisa si kizibu nnyo kyaffe gye tuli wabula oluwumula lwa weeks 3 tweteekateeka nate okubazaayo n'olwekyo banyabo ne bassebo abatatwala basinga otulangira mbu tubasabiriza ffe tetulina gwe tusabiriza tusaba oyo agaba olw'okubanga amanyi kyekitegeeza okubanga tokola ki tugende ku nsonga ya Dr. Besigye n'olwekyo afunye ebirungi mu bulungi nkusanyukiddeko naawe afunye ebizibu ebitali bimu naddala okufiirwa abantu bo nkusaasidde abantu baafudde Alex mukulu twamuziise bateekamu katemba mungi abalala babalabye nga bawoza mbu simanyi lubaali Alex mukulu yabalinye ku mitwe kati ffe ng'abamanyi ku by'emizimu ng'abasamize ensonga ya Dr. Besigye teriiyo muzimu gwa Alex mukulu bwe guyinza kulinnya ku Alex ku Gashumba Franka tekisoboka ani yagamba mbu gwamulinnya kabe bakuba emitwe egitaliiyo aba YouTube tobamanyi kale abo beesonyiwe naawe akati tugenze wa Dr. Kano Kizza Besigye ensonga yatayali Kano Dr. Kizza Besigye omuzungu yatandise okuleeta obujulizi luli waleeta wano omusajja wano owa FDC owa PFF kirunda nze sitambula nga sirina bwino eno gye nnyina ogirabye eyo bagiyita batya statement of Andrew Wilson eya Andrew Wilson ate no n'eryolando sirinnya lye 5 egy'obukulu mu America mu America mu statement ye agamba mu America sure era omulaba bwasayininga ebisiginikya bye eno ye statement ye kati gwaji eriko pages 10 ndi munamateeka era nga munamateeka nsobola ddala bulungi nnyo okufuna statement ya Andrew Wilson Orlando ffe gwe tumanyi nga John Hunter ekyo tukiremerako ekyo tukiremerako kubanga tumumanyi ate ffe tubaddewo nga tugoberera mu statement eno tannyonnyola butya bwasisinkana Joel Wakayima yaani Joel Wakayima wa FDC yali wa FDC n'amala n'agenda afuuka n'abeera mukwano gwa Kiyingi Dr. Agre Kiyingi naye wano mu statement eno omukulu ayogera n'omuntu omulala Franka Bulira lwakuba mu statement muno tebamuwandiika nga Bulira bamuwandiika nga Mulira Franka naye banyonyola ebiddako emabega Bulira ye Franka nze mmanyi lya Bulira kuba musajja ndudde naye ebbanga naye mwaba mumuyita Franka Bulira ono yesimba kuba president oyo yennyini yali kuba president ne mu statement eno yakoze eki yamutaddemu annyonnyola ddi lwasinkana Besigye n'abalikodinga
abali kodinga mu kamera eri mugundi eri hidden mu power bank endala kamera gye abali kodingirako yali hidden mu socket nga mwagitadde naye wabula buli lwanyonyola nga ali kodinga agamba bwe yamalanga okulikodingisa gadget eyo ebintu n'abijjako n'abiteeka ku hard disk gye yawa aba security yerabidde bw'otumala otugamba nti walikodingisa kamera ebintu n'obijja ku kamera n'obiteeka ku hard disk eyo eba secondary source mu kooti twagala primary source yo era primary source yo ojja gireeta tukakase ddala bulungi oba kopi eno gy'olina yava mu primary source gy'okola ki gy'olina musajja mukugu nnyo naye power bank eriko kamera ngezezzaako okukola research online wonna. Andrew Wilson Orlando described in court as British kalirudda waye ndabiyeko British American private security investigator. British American private security investigator mu America. Omunoonyereza America alina emirandira mu Bungereza. Akolo ngowe byokwenda naye nga anoonyereza mu private company ndowooza. Naye mbu yali azana wano mukulaba mukwano gwe. Ne mukwano gwe ayagala ko linnya limu lya Tom. Mbu ku business za mwanyi. Nebiri bafumbye ekibozo kyabwe. Statement je yakola ye statement eri musango eri ku file. Yene eri ku file. Yes. Eri mu public domain. Ndi muna mateeka. Anti kati bino bibala bya kooti. Ate baba bagitenda linze kizibu kiri ki. Teyamaze ogiwa. Yamaze okugiwa eno statement yenga nannyiniyo okitegedde. Era kati kyewavudde olaba nti baafuba nnyo okulaba nga bajjawo Elias Lukwago, nga bajjawo Ernest Kalibala, nga bajjawo n'Empanga, bajjawo ne Masakaluwa, bajjawo ne Kiza. Kino ki statement kino nga bw'okiraba olaba nange ne bwebanga nze Sewanda jinga nina PC nga nyimiridde wali nenkikwata bukwasi bwendi omuyuzayuza ono Wilson Orlando nsooka kujjayo eri gye yakolanga azze wano musango gwa Kiyingi. Kituufu yajja wano mu musango gwa Kiyingi. Bw'ogenda otunuulira eno bayinza okuba bajjemu bujja kigambo Kiyingi ne bateekawo Besigye. Baga soko nyongere ku simu yo katini nina statement jengere okusomera. Gena maso bayinza okuba bajjemu bujja kigambo Kiyingi ne bateekawo Dr. ne bateekawo Besigye. Naye obutambyo buletebwa mu kooti ndaba ngo obutambyo bulijje no winize. Ate kati ku butambyo inako anti bwe tujja mu kooti ebya kooti omusango ng'ekibonerezo kufa oba kusiba mayisa oyina okunnyonnyola beyond reasonable doubt. Si afaanananga omusajja gwe nnengeranga olwokuba yaliko enviri ez'abalaasi ng'ataddeko ekitambala ku mutwe n'olwekyo era stabbaga nedda ssebo kubanga wena bachulete 100% ogena salira muntu gwa kufa. Kati nalabye Besigye simanyi atunudde eri ate simanyi bagira buti nga ka video tekalagana Besigye kati oyinza okulumiza omuntu yali Besigye. Ate eby'amaloboozi with AI tokyasobola kulimba muntu ya omusajja yankoledde akayimba jjo nabadde nyimba ogundi nabadde nyimba Enseno si yange naye mu ddoboozi lya Jimulivuzi kati nga njagala oluyimba olwo kuba Jimulivuzi yaluyimba mu Luzungu kati nze nga njagala kuluyimba mu Luganda. Enseno si yange nange mpita mu buyisi obugagga bugijjudde wansi ne mu bbanga omwana nanseti ngawo akantu nga music nga Jimulivuzi yayimba nentandika olwatandise bwendi saakamaze nayo nayimbyeko buyimbi katono maama nagenza okulya nga Jimulivuzi mu kirowoozi kye kiri this world is not my home Enseno si yange nange mpita mu buyise obugagga nekibesi kiri dipo naye nga Sewandagi nze mba statement eno kyemanyi ayakola comment eno si muntu wa bulijjo agambye ati kati ye Kirunda yali agamba nti sorry okay nja yongerako ku ttaala wano ku light yongera ku light awo beera olaba awo mbiraba oba bakwega lubindizo nja kubiraba
Bwana Masias abantu abamala googera ebintu bye batayinaako bukakafu evidence ngono omugenyiwo bajja kutugoba ku show zammwe. Andrew Wilson Orlando was never involved in the late Kiyingizi case. I had excused myself from watching what this guy says on Kewaza TV because of his naked lies. Today, I mistakenly thought he had changed. Changed Andrew Wilson, aka Orlando, was born in Plymouth, Cornwall, United Kingdom, and served in the British military before acquiring American citizenship. He has never been Johnny Hunter, as allegedly by KB's sympathizers. Kirunda Hassan should be summoned to CID headquarters to explain how well he knows all the things he's talking about. You people, stop misleading, peddling lies and the things you don't understand. Kati ono yatamanyi ojja wange njagala kubuulira wayinza okubeerayo abantu bemuleeta wano ku mitimbagano gyammwe nga balokompoka bulokomposi, naye nina organizations 3 ze neekakasa obulungi nga wezisindika omuntu waazo okwogera aba yooyo. Uganda People's Congress, UPC. Mwana wa UPC yenna woli mukyaza mu UPC kye basinga okwagala ennyo oba okwewala babidandisa okukola chemical. Okukola chemical eyo nkola ya Democratic Party. Era ensonga lwaki olaba abanuupu bangi bakozi ba chemical kubanga bava mu DP. Kati olaba gundi nabadde omwana yampereza wano akatambi nga Lumbu yagamba mbu oligo baleese okwogera nti mukyala Museveni mbu teyabadde Museveni mbu simanyi kyabadde kiki ebyekisirusiru bifaananga bwe bityo. Bano abaana b'FDC bakirunda abaana ba PFF naffe aba People's Progressive Party mwateekebwateekebwa tulina kye bayita mentorship. bw'okwata omuzindalo oyogera ebyo byennyini. Era nze eno statement najje nayo omusajja n'aginforwardingira n'entambula ngirabe nga njirina kubanga neewala yeya Andrew Wilson Orlando aka Orlando. Kati oyo akuwadde sebo nkusaba kubanga kuno kuoli walogera kuolwo lwaki Andrew Wilson is aka Orlando bwayogera nti ali mu musango guno si ye John Hunter mutuufu. Omanyi lwaki mutuufu? Ono ali muno ye Andrew Wilson aka Orlando. Naye mugwati yingi balumiriza nti omuntu y'omu. Njagala otegeera gwe oli sure nti mugwaki oyo muzungu yalimu. Kituufu okusinziira ku sources zange ozekakasa bulungi zirumiriza nti oyo omulundi guno. Kati enjawulo gyakyuseeko nti akaddiye yajja wano mu 10 ogwo gwakingi gwali gwa 26 omusango gwakingi gwa 26 2016 ogumu kweja amaze emyaka egisukka 10 nga tali wano. Bwe baba 26 gye myaka 20 kati ekyo kyangu nnyo okulya nze bwontunula kati okujjako nganze omusajja eyeekulira obulungi nakulira ku mirondo emwanyi n'emirondo nakulira ku kidima nze gw'osobola okusanga kuba nze nina ekkanzu nga najambala emyaka 3 emabega nakati ekyantuuka naye gwe engoye ze wayambala emyaka 10 emabega zikyakutuuka. Ate nze zange nzigaba n'engula endala siringa gwe embeera nazo buli kaseera anti tisoziinaamu bbeeyi. Kati nze kanzu yange gye gamba gye nayambala emyaka 3 emabega najambala ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka Naggalabi n'omusajja ng'alina bwino ennamba zonna ze yakozesa agitunze yagenda Saudi Arabia ng'agenze kunona ngoye za Kabaka n'atungira Kabaka engoye kwezo n'ansalirako engoye ezi 2. Kati gwe kanzu oyinza ogisuula. Tudde wano omusajja ng'alina bwino ennamba z'essimu zonna ze baakozesa yamukubira yamuteera ssente bwe basisinkana buli kimu yakiwandiise. Kankumuulireko omusajja oyo mu statement yagamba yawa Dr. Kizza Besigye 10 years
$5 eza dola ikyandika Dr. Kizza Besigye omuntu ali ku level ekwata milioni 15 najjanjaba Nambooze omuwoti 15,000 Dr. Kizza Besigye single handedly obutambi bwo obulabyeko bweggulu lwaki obumuna bulabye gwe Besigye omulabyemu omwalabyemu Besigye ekifaananyi tekivaayo bulungi walabye Besigye gwe batunde mu katambi kyalabye Besigye nena walabyani gwe walabye afaanana Besigye maasombira kubanga Besigye tabula anti koti ena kuba 100% ya chuli tetulina kulaba kifaananyi kati katuve ku bya kooti kuba tuba kugera bya kooti mbalooya katwogere ng'abantu gwe watunulidde akatambi ako mu kizikezike kyako olaba nga ddala omusajja alina waafaananira Besigye katugende tulebe ke banaleeta olwaleero njagala ke baleese jjo kifaananyi tekyavuddeyo bulungi kyova olaba babiri vumbuka ne gavumenti abassa omusango ku Besigye baafuba nnyo okulaba nga Lukwago Kalibala Mpanga ne Masa Kaluwa ne Kiiza tebayingira musango gwa Besigye bino nze eno statement examination ndade bamuyuza nange kati oyo muyuza ne mufuula bulere jaga ono muzungu kati nkubisoko otandika okunkubira ebituli mu statement ona atekwa kusooka kundaga yasisinkana ate Joel Wakayima yamusangawa mu statement wa taina walagawe yasinkana Joel Kawali taina walagawe yasinkanira Joel Wakayima wabula yagamba bugambi uliza gamba at around late 2021 my contact in Somalia gave me details of Brigadier General Richard Otto who is his contact details is at Brigadier Richard Otto buli kimweno okyogera ani contact wo tumwaga twagala kulaba ono contact wo linking at Richard Otto and I linked up with him via WhatsApp and I explained to him that I was approached by Mr. Joel Wakayima who told me that Joel Wakayima needed a company to provide training to some Ugandans, both living in Uganda and diaspora, to overthrow the government of Uganda. This was 2021. Joel Wakayima eyali linked ku Agure Kiyingi bwe bakyajinga omusango gwa treason tetayinza kumala kagwira Orlando okujjako nga Joel Wakayima ekyo nakikugamba nga yali implant owa government nga yemu implantinga naye wano asisinkana atya Joel Wakayima kubanga statement bwoveno waggulu ojja kuginoonya labe Joel Wakayima bagamba the company has a website and the company activities are shown on that website. Our company provides services across the globe and I have had the opportunities to work in US, Haiti, Mexico, Colombia, Latin America, Europe, Middle East, South Africa and Nigeria among other countries. Kati wano ntandikira ku Joel Wakayima nga sinaba nagenda ku contact we mu Somalia. Gave me details of Brigadier General Richard Otto. General Richard Otto alinking atya app ne contact wone Somalia. Richard Otto yono gwaje bule. Alinking atya nono kunanka ni ono. Okitula. Kati bojjo tunula olabene birala. Bino byabadde bintu bingi nnyo. The contact of Brigadier General Richard Otto was eno buli muntu enasobola ogimanya. Noberango ogimanyi naye agambye nti I was very careful on how to deal with Wakayima because I never wanted to get caught out in terrorism activities as this would tarnish the name of my company and the country. Which company? Or get me criminally charged since I would be seen to facilitate terrorism and related crimes. Kati company ye bagita batya yajogedde dda wano sebo mu paragraph eno ina agamba the company website is the company registered as www. The company has a website registered as www.tohff.com. Onako data tusoka oteke mu www eno lawo onacho ofuna www.tohff.com. Edeta ki simanyi lindo labe byena akuwa enter your question. Truth only has few friends. Risk management, private investigation, security consultancy. Truth only have so company JD nti awuliriza gasoka tulabe bagigwa soko leke katuna genda walala soko ulire namanya ge company Truth amazima only have
few friends amazima galina emikwano mitono nnyo. Erinnya lya kampani lyo kumala okumanya nti abagiriko bonna bajjudde mu bulimba. Baba no sebo ba muntu nsolo bambadde obukokolo. Ba bukokolo. Bafu tobalaba. Kitegeeza omuzungu mutuufu oyo. Amutoyeleso obutambi bwa Besigye. Okay, kati kansoke nnonye kampani yatandika ddi. Basobola nakubanga website bagiguddewo ggulu ne bagitekako buli kimu ogenda ogitapingamu nga yaggulu nga tomanyi. Kati genda mu maaso nga bwe noonya website eno bagigulawo. Noonya website ogirage abantu balabe. Naye mu 2021 walabira omusajja oyo naye atandika kategama Salaam Musumba then requested Joel Wakaima to put me in contact with Dr. Kizza Besigye. Indeed, on a date I cannot tell, we had an online meeting with Dr. Kizza Besigye. We decided to physical meeting a few weeks later in Geneva, Switzerland, 29th October 2023. Okuva mu 2021 alaba Besigye mu 2023 29th October Besigye ne bamukwata mu November wa 2024. Besigye tubadde naye fe abakozeeko naye era badirinze naye mu bintu byonna bino by'omanyi bitegeerekeka. Besigye si ye muntu asobola okubeera awo ng'omanyi kyazzaako enkya. Yensonga lwaki yalina ba contacts mu gavumenti ng'awoza emisango ebbanga lyonna naye teriyo contact wa Besigye n'ogwo Besigye gwe yali ayogedde nti gundi. Kampani yadda 1997 ya 1997 naye yali military exercise mu 88 ne 93 kati akanatandika nga bona banga bakozesa naye Orlando kwali awo bamulistinga ng'omu uno wano bamulistinze ng'omu ku baki Orlando and Wilson kwali akati bw'omulabanga eyo kampani bweri bakola emirimu mingi bodyguard training online courses threat assessment hostile environment kidnap and ransom private investigator bodyguard and security. Kati gwakola bodyguard training. Why? Uliriza. Gwakola bodyguard training. Mu statement yagamba bamusuubiza okuba military advisor mu government yabwe nga bagiwangudde. Naye nga mu byokola mu kampani yo temulimu ku training abantu bagenda kuyeekera. Mwebiri. Mu kampani olebire gamba nti ba training bagenda kuyeekera. Mwebiri. Tebirimu. Kebera wetegereze. Akubese mu yatezikidde. Nyiga wano mubanga Kubanga tu training abayeekera. Kubanga ate kampani teyinza kubanga training abayeekera. Ate abantu ne bakutuukirira training abayeekera baabwe. Ate no balupa mu government. Kampani liriyo. Kakati nange tandise okugwa mu nsonga zino. Kampani kisooke liriyo gyeri. Era kampani ekola emirimu. Training abayeekera. Ngamba yinza bate training abayeekera. Kati bate training abayeekera. Lwaki Joel Wakaima akutuukirira ng'ayagala training abayeekera be nga tokikola ate n'okkiriza oba training. Kuba kaakati mbulira. Why? Dr. Besigye katulinde obutambi obulala obujja. Anti company emirimu gyekola kati ekola training courses. Anti nakugambye. Defense equipment. Si yali asubiza owa Dr. Besigye ebyokulwanyisa. Amwe drones, amwe ne grenade. Government agencies. Surveillance training. So bodyguard training. Bali yabibakolera. Nga bamusuubiza nti bagenda mufuula mitala advisor waabwe. Nga mitala advisor ofuna ki? Kwaliko incentives ki? Esobola okusikiriza naawe training bano. Ate mukwata government yina buli kimu kasa mukwata government buli kimu kiba kiwe. Kati ate bano ne bakusuubiza ki okusobola okuywayo bali kubanga bano kubanga bakusuubiza kinene okusinga ekyabali bano n'obayuwayo. Kati mukulabako ki ekivaayo? Nti truth only has few friends. Amazima galina mikwano mitono nnyo. Kituufu. Nawono kati Uganda buli ayogera amazima. Kati esubiri obwenkanya Dr. Kano Kizza Besigye. Era tewewunyanga abasecurity bakubidde nga bagamba nti Esowanda gimugamba ajje ku CID headquarters. Ate nze nkugamba bakubanoonye esimu yo bakubire naawe. Nze ebyo so kunkubira ngo ngamba nti ngamba Esowanda ajje ku CID. Naawe bayinza okuyitirako. Ate nga nze baba balina ku nga baagala nnyonyole wajje najje statement ya Orlando. Ne amawuli ne bagaje. Mune mwikira obuzava mweri.
n'amawulire gonna gagidiscusses in fact gakoze story nga ziri detailed aga TV agalina abalipota abasobola obikola aga radio newspaper tewedaliikirira otidde nga bwe natya ddi gwe bitya bino nyogere wane ekigambo kimwe olabye bw'otavaawo waliwo ekigambo wane ekikutiisa kati nyogere ekigambo kimu muhoozi kayina erugaba noga ebyo tuveeyo muhoozi omulaba nobawulabuli linnya lyo olutuko lukumera kakati lwaki family ya Dr. Besigye tetesa ne Yoweri Museveni generali bino ne babimala kuba ndaba birina kugwera mu byabufuzi okusinziira mu statement eno ne Winnie Byanyima wakukwata okusinziira mu statement eno ne Winnie Byanyima wakukwata ne bajja muyoola kankunoonyeze kandabe erinnya lya Winnie Byanyima nalirabyewa naye omuzungu yagambye nti Winnie Byanyima yamukuba ekifaananyi n'akiteeka ku mitimbagano bwe abantu kye bakozesa okumutyoboola kati ye oluganda alutegeera ati omuzungu bamuvuunulira bwamuyisizaamu amaaso ku mitimbagano kyokka ye omusajja ajja kuwa bujulizi ye kasa yayingira mu filing line yaabwe bajja kumukuba ekyo kituufu kasita yayingira mu filing line yaabwe bajja kumukuba era afube nanyo okulaba nga gavumenti emukuuma nnyo kubanga lwanaatuuka wabbali nga ye yekka yatambula ng'ali bw'omu bw'ati talina bukuumi ajja kuwulira bannayuganda kye banaamukola baleka aleeta obujulizi kuba ajja kuleeta vidiyo nga ziraga Dr. Besigye ne banne nga baaliyo abantu banaakola batya kati kojja wange nakyo njagala kikubuulira luli bwe nasooka okwogera nakugamba nti mu AI musobolera ddala bulungi nnyo okukola mwana yansaba ebifaananyi bibiri era nze na mutabani wange era ennaku zino omwagala nnyo yanjigiriza AI yansaba ekifaananyi kyange n'enkimuwa n'ekirala nga kya muzungu ngenda okulaba wali yalifulumya akatambi nga kitaawo anyumya akaboozi ak'ekinyi n'omuzungu kaakati awo kasita nabirabanga nabyo bisoboka awo mu mbeera zonna erinnya lye weeriri nze nja ddikuula we mba ndirabye nja kuba ndiraba kubanga Winnie Byanyima yamwogeddeko nti ne Winnie Byanyima mukazi wa Besigye kino yali akimanyiiko so okusibya Erias Lukwago bamusiba lwakubanga yali yamanya ku lukono n'atabuulirako ki n'atabuulira gavumenti naye okusinziira mu statement eno nga bwe nagisomye erina weegamba nti ne Winnie Byanyima nkakasa bulungi nnyo nga bino omukazi we Winnie Byanyima yali abimanyiiko Yoweri Wakayima afuuse Yoweri Wakayima kati ye Yoweri Wakayima gyali ebweru ye tagyeko wano banamuteeka ku Zoom simanyi mpulira amawulire amalala gagamba nti Yoweri Wakayima bamukwata amawulire amalala gagamba nti ate tebamukwatanga ekyo kyosiraba kukinoonyerezaako eno statement yebadde mu mawulire kituufu I met with Samuel yebadde mu mawulire bano si be bakwatira ekisumu aba FDC bambi kaka Dr. Besigye beyond all reasonable doubt koti eno kuba accurate 100% naye nabeete accurate nga doctor talina bannamateeka abe nanti nakugambye nti ate nga alina obusobozi okwafoodinga balooya kistatement ekyo ekya Andrew Wilson Orlando principal witness wa government kyekigobyamu balooyazi abasobola okukunya omusajja oyo olwekyo baagala Besigye bamuwe balooya baabwe nga bwe banaatula mu kistatement ekyo buli kabuuzo ke banaamubuuza agenda kumerengula kamerengule bamubuuzeyo obuuzo nga 10 bagambe nti ebibuuzo bituweddeko naye ebyo byonna mbu Besigye yagamba okuba enkambi ezo zonna Besigye tasobola kukola ekyo nze nzijukira bulungi nnyo abaana mu 2026 nga basaba Kizza Besigye abawe ebyuma balwanyise gavumenti ya NRM yali apulaninga okukola obulabe toyina bwogamba nti Besigye emyaka gyonna gyamaze luli Besigye government security installation and military facilities Besigye weyaddira mu Simba Barracks Besigye weyaddira mu 2021 Besigye weyaddira mu 2021 tunabantu bayogerera ku Frank amuyita Frank Mulira they provided these facilities as targets for attack by one of Yoweri Wakayima's contacts ono ate yazibawa Frank Mulira wulabulira tugende kya statement nandi kati nkula kasita ayogera bwati kasita agamba nti a former ADC tuleti Dr. Kiyingi ADC wakiyingi ababulira
era ne ye Franka kati eno munfu okitegedde ntuso ogitereezaamu basobola eyo mistake era bagikolectinga tuleti ababuliira naye kakati nze nga awamateeka go ku street ngenda nekiri mu paper naye anti ajja kukikyusa etteeka limukkiriza okukola amendment ajja kikyusa baba so kati ne Franka Bulira naye yandibasaawa naye etteeka limukkiriza okukola amendment mu ekyo bw'anaakola amendment mu ekyo ojja kukiraba nga kize noonya wano Kizza Besigye uno agambye nti we have screenshots of WhatsApp and Telegram chat messages sent to me by Joel Wakaima who assured me doctor was in the know. Kati bwakwashuwalinga. In addition, I have the copy of resident. Okimanyi nti nawe nagenda for Franka. Okimanyi nti nawe nagenda. Okimanyi nawe nagenda. Okimanyi nawe kihere. Okimanyi ndize nawe nagenda. Omwami nagenda eri munda n'ayogera ne commissioner owalandizi. Asaba buli mwami Sewanda jinkumanyi. Ujonye ekiwano mga nakino biyita wange nti neera nyinga nene koza nyambo njogere ne commissioner. Nagende wa commissioner nanyumya byanyumiza nakoma ne bampita. Bwe bampite wa commissioner yambula buli buli kyagenda okunkolera. Commissioner nansibula nengenda batufulume bwe ngamba commissioner agambe jamu obukaddo babumuwa. Ninkwata obukadde bubiri nembuwono. Yabutuusa. Ngendo tuke wa commissioner nga tansaba nga siringi 5. Kakati statement ene eri mu public domain. Abalabye amawulire ndozaga NTV ennaku zino eza omuzungu yatandika okuwa obujulizi. Eno statement gye badde rating gye badde bageza kukola ki? Nagagoni nagende BS observer mu lupapula ndoza ne monitor. Mwami Sewanda tuvudde wa Dr. Kano Kizza Besigye. Ekisooka kuti eno kubira 100% kubanga ono emusajja gwa kalabbo wagwa kufa. Sikoti oluddo olwabi loluteeka okuba nga lumatiza beyond all reasonable doubt. Beyond reasonable doubt emisango egivunaanibwa Kizza Besigye yagizza. Naye ekisinga okuba ekikulu kiri wano mu ssemateeka ennyingo eno eya 28 egamba akatundu ak'okutaano. Akatundu akasooka kagamba in the determination of civil rights and the obligations or any criminal charge a person shall be entitled to a fair, speedy and a public hearing before an independent and impartial court or tribunal established by law. Kitusoso kakasa nti omulamuzi baguma tali impartial. Then netugenda katundu akokusatu akokusatu D. Every person who is charged with a criminal offense shall be permitted to appear before the court in person or at that person's own expense by a lawyer of his or her choice. Ekyo nakyo tekiriiwo. Besigye wamulabyeko mu kooti eyo ng'aliwo in person. Olabyewo lawyer akiikiridde Besigye. Besigye gwe yeyagalidde kubanga akawaayiro akatundu ddi kamaliriza kagamba by a lawyer of his or her choice. Kati wano Besigye erisiizi. Then netugenda akatundu ak'okutaano akassemateeka except ennyingo ya 28 akatundu ak'okutaano except with his or her consent the trial of any person shall not take place in the absence of that person unless the person so conducts himself or herself as to render the continuance of the proceedings in the presence of that person impracticable, and the court makes an order for the person to be removed and the trial to proceed in the absence of that person. What a condition is a sat. Oyo yennyini avunaanibwa mu kooti ateekwa okubehavinga mu ngeri nti okubaawo kwe mu kooti kugenda kulemesebwa. Okitegedde kugenda kulemesa. Soko nnyonnyole kano accept
with his or her consent. Okujjako nga waliwo nga kkiriza nga ye yekkiririzaamu. Okuwozesa kw'omuntu, the trial of any person shall not take a place in the absence of that person. Olutwogera ku ssemateeka. Ssemateeka 95. Naye omulamuzi gwawanika bw'ati nga alayira okuweereza eggwanga lye, kitegeeza ali ku ssemateeka. Okuwozesebwa kw'omuntu yenna tekujja kubeerawo okujjako nga ye agambye nti mumpozese mu kyama. Tebagambye nti except with his or her consent. Kati wano nga bamuggyawo conditions ne batuwa 3 unless the person conducts himself or herself to render the continuance of the proceedings in the presence of that person impracticable. Nga bw'olaba Besigye bye yali atandise okuleekaanira mu kkooti n'aleekaana n'aboggola n'ayomba n'akola ki n'abalemesa, ekyo ya condition ey'okubiri. And the court condition ey'okubiri, and the court makes an order for the person to be removed. Kooti erina okuyisa si kusalawo, eyise ekiragiro omulamuzi aidera fo era nekigenda ku rekodi nti omulamuzi alagidde agibwewo. Ekisoose yeyisiza mu ngeri hostile. Ekyokubiri nga bayisa mu ngeri hostile omulamuzi, naye omulamuzi wamulaba Kizza Besigye yali akyali hostile, bali bamuteekako mpingu. Kitegeeza Kizza era awata yesa mu ngeri hostile, anti bali bamusaako mpingu, nga bakamuteekako empingu n'agwa n'azirika. Kati sawa zino kooti teyayisa order. Kooti omulamuzi alina okuyisa ekiragiro ekyo, an order for that person to be removed, kyekiragiro ekisooka, and to proceed in the absence of that. Olwo kooti eyisa ebiragiro ebi esooka neyisa ekiragiro nti bakugjewo. Bwemala okuyisa ekiragiro bakugjewo, neddamu neyisa ekiragiro ekyokubiri titutambule awozesebwe nga takola ki. Naye alina bbanga alina balooya be ye bawuliriramu emirembe. Ku Dr. Besigye tekiriiwo. Kati awo ku Dr. Besigye tekikola ki? Tekiriiwo. So kati ku Dr. Besigye kiba tekiriiwo kwata. Mugambe anzirire mu dakiika 5 ngenda kuba. Mu Dr. Besigye tekyaliwo. Kino kati byonna ebikola by'omulamuzi bikoonagana ne ssemateeka. Soka nsomere ennyingo ey'okubiri mu ssemateeka. Defense of the Constitution. Supremacy osukulumu bwa ssemateeka. Eyokubiri defense wama yakusatu. Omanye eyo yona gikwata nnyo. The Constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. Akokubiri. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this Constitution, the custom shall prevail and that other law, the Constitution shall prevail and that other law or custom shall to the extent of the inconsistency be void. Naye waliwo akatundu akalala akaddako. Ssemateeka agamba ye musukulumu. Era asiba abantu bonna n'obuvunaanyizibwa era n'obuteekateeka bwonna obwerete obukontana naye. Ssemateeka kyatasiba kiri eki bya bufuzi. Ate kati wano ku biwasoso tusomera kitegeeza nti omulamuzi aba akontanye ne ssemateeka, akontanye tanakontana bukontanye na ssemateeka. Omulamuzi ayisizza olugaayu mu nnyingo ya ssemateeka ya 2 ssemateeka atugamba kinga omuntu ayisizza olugaayu mu nnyingo gena mu nnyingo ey'okusatu. Defense of the Constitution akatundu akokubiri. Any person who singule mu bubwa bwannamunigina or in consent with the others nga yeekobanye ne banne by any violent or other unlawful means suspends overthrows abrogates kwe kuyisa mu lugaayu or amends this Constitution or any part of this or amend any part of it or attempts n'okugezaako obugeza to do any such acts commits the offense of treason and shall be punished according to law. Kati tugenda katundu akokuna mu nnyingo ey'okusatu. Tuli mu ssemateeka. Akokuna mu nnyingo ey'okusatu. All citizens of Uganda shall have the right and the duty at all times to defend this Constitution and in particular to resist any person or a group of persons seeking to overthrow the established constitutional order and B, to do all in their power to restore this Constitution after it has been suspended, overthrown, abrogated or amended contrary to its provisions. Zogwange ngukoze kujjukiza mwami oyo baguma nti ssemateeka alagira kuwozesa kwa Besigye nga waali in presence obanga akiikiriddwa mu nnamateeka ye gwe yeerondedde gwawuliramu emirembe.
naye bw'abanga mulwadde nga bwali kubanga abeeruzira baaleeta ebiwandiiko ne bategeeza nti Kizza Besigye mulwadde ali ku kitanda tasobola kwogera era bazzeemu ne bakikkaatiriza tasobola kwogera mu mbeera eyo ng'omuwawaabirwa tasobola kwogera ng'ali unconscious kooti yali badde okuwozesa kwa Kizza Besigye ekuyimiriza neewozesa bali abalala ne balinda Kizza Besigye lwalidda luddawa engulu n'ebino byonna bigendererwamu okulaga nze nsinziira ku twiti za Muhoozi gw'otayagala twogereko nnyo wano ku chano yo yagamba nti ekkubo lirimu lyokka Besigye lyasobola okuva mu kkomera ng'ali muki yagamba ngali muki wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwalero bagambe nti ntidde okukyogera Sewandagi nanti ab'omu buti baba bakola ki baseka ate ab'omu nga bakaaba kati otidde okuguma tukaabe obuyinza kootye tuseke obuyinza kiralamu naye abalina obuyinza babukozesa obubi njagala kino kojja wange nzimadde sirabako Bishop mukazi kojja wange njagala kino okimanye walaleko Bishop mukazi anti wuliriza kojja wange kino njagala okimanye naye waffe mu bukatuli kye tebisoboka etteeka ebbi gavumenti embi balwanyisa dwanyise ekola etteeka ebbi bino ebya Medi Nsereko bye yagambanga abantu mu gavumenti oba togyagala gigumire olinde yeekole ki Museveni singa yagumira gavumenti y'Obote singa tatufuga myaka 4 wabula naye yayingira asiko temusobola gavumenti embi balwanyisa nwanyise n'ogijjako n'oteekayo eyiyo singa ab'e South Africa tebalwanyisa apartheid tebaali mugyewo kati bano ba Museveni buli kintu bakituuseeko buli kintu bakifunye essente bazirina emmundu bazirina kati netikuba eritwale wa Katonda balirina mu ngalo zaabwe mulita yakubye bukatyuni ng'eraga ekikofira kya Bishop nga bakiyina emmundu weziri Bishop w'abalokole Bishop w'abaki naye waffe muganda kakubafuna bwa n'ekikofira kyabadde nakyo kyabadde kya Bishop w'abakatuliki anti ekikofira okirabye kya Bishop w'abakatuliki nedda ssebo kya Bishop ki simanyi oba waaki naye simanyi bwemba simanyi ndeka naye wa Bishop yasomye busome oba bavuwadde bwayinza okuba yafunye oba Bishop nga Mayanja bwe yafuna PhD simanyi n'afuuka Dr. Sam Mayanja mwenyumirize nnyo mwami Sewandagi simanyi naye waffe mbakatuliki wabula kyensinza okulaba yongera okulaba firimu z'amateeka ziyina engeri gye zikusomesezaamu amateeka n'ebyomanyi ogamba tobimanyi era kikwanguyira nnyo bw'ogamba tomanyi kubanga amanyi alibuuzibwa bingi banyabo ne bassebo nange enkopya eŋŋombo ya kojja wange bingi nange sibimanyi temubaako kyemumbuuza era temumpita naye eyo gundi eri mu public domain nange gye mbadde tamputanga nze naye nina ebibuuzo bingi bye neetaaga omulamuzi baguma atuddemu omanyi omusajja yasiba Bob Kasango n'asaba bamuwe obweyimirize nga bamubanja ssente bamuwe obweyimirize agende ebweru bamujjanjabe akomewo awoze omusango gwemusinga akole ki aliwe omulamuzi n'agaana Bob Kasango n'afiira eruzira kuba biri yayamba ani yayamba yali abanja Kasango yayamba abafamire ya Kasango naye omulamuzi oyo gy'atudde ali emmere n'emukka era addawo teyejjusa lwaki yagaana okuma omusajja oyo bbeyiru kubanga ennyingo eno ey'ekikumi eno manyi abantu bamu bagenda batulimba era nabalaba lulimi mu komenti omusajja baguma mumusaasire musajja watu ali ku biragiro ennyingo ya 128 egamba in the exercise of judicial power the courts shall be independent and shall not be subject to the control or direction of any person or authority. No person or authority shall interfere with the courts or judicial offices in the exercise of their judicial functions. Kusatu nekagamba all organs and agencies of the state shall accord to the courts such assistance as may be required to ensure the effectiveness of the courts. Kati bwalijjawo n'atugamba nti muliriza nate bwalijjawo n'atugamba nti bannanga manyi waliwo akanaka okubirika bakola a person exercising judicial power shall not be liable to any action or suit for any act or omission by that person in the exercise of judicial power. Ye bwoliwo exercising judicial power naye bwo exercising judicial power wrongly n'obukozesa mu bukyamu
you are liable. Ate wane Uganda tobera liable weka olwalero ne mwami center mu abaana abajwa n'abazzukulu tubakwatirako obudde bwebo manyika tejengenzo otyayo tugenda koma wano weewaawo enamba wagibawadde 0702 43 88 52 kale tukomye wano olwalero tutandikirawo ndako olala kuume